Yes mbaniriza kadde kano mwasibye mutya mwenna muli mutya bagifollowinga ne bebaza ne mbagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga ne kade ennyumba ya mwala wa Teri Bugingo di Pastor Bugingo angena kwa kutusaako obufaananyi obukedde okubanga bufuluma enkyaliro. Pastor Bugingo jjukira yali yasaba muwala we amuzimbire ennyumba wabula omuwala yagaana okuzimba ennyumba era ng'ono yeezimbira ennyumba kyajja agiyingire andowooza wiiki ng'emu emabega kyajja ayingira ennyumba eno. Bugingo yava n'agamba nti abaana be bonna tabalinaako buzibu era ne bawala be tabalinaako buzibu naye abaana baakyawa Bugingo, abawala baakyawa Bugingo. Oli omuto ye ndowooza teyategeera biki byaliwo naye bano bo baategeera ebyaliwo kyova ndowooza baasinzira okubanga bakyawa kitaabwe baamukyawa n'emikolo gisembedde jamwana malo era balaga ennyumba we yazimbiddwawo wayinza okuba emikolo egimu ku egyo ejjukira agenda kuba ndowooza akola okwanjula oba agenda kuba akola okwanjula muwala wa Bugingo ne Teddy wabula omwana gye yeekutadda ku Bugingo takyamubalanga kitaawe era ne kaadi tebaamuwadde. Bapasa bangi ab'enjawulo baafunye kaadi zaafulumye munnange nno kaadi baaziwadde awo bwe baayise wabula tetunnamanya kubanga nawulya bagamba nti omukolo guyinza okuba mu mwezi gujja kuba ndowooza gwa munaana tugenda mu Julayi kati ndowooza mu gw'omunaana awo nga mu August awo wakati nga mu 14 lwakuba nkyageza ku kunoonyereza ndabe ku kaadi ezo zibaabawadde information ki eriko nnaku za mwezi kyentuufu omukolo guno ze guliwo ngezaako kubanga mbisogola mbinoonyereza ndabe engeri gye bikola ki engeri gye birimu naye nga mungeri okubanga mufollowinga Faadi TV gino okubanga musubscribinga munyige kale. Ono omwana yakyawa kitaawe, ono omwana yakyawa Bugingo, ono omwana yakyawa Pastor Bugingo, yamukyawa ne ssekukyawa yenna yamukyayira ddala. Bugingo yava n'agamba nti yali tabalinaako buzibu abaana be bonna tabalinaako buzibu. Ebifaananyi bye bikedde okubanga bufuluma bufaananyi obulaga ennyumba ya mwala wa Bugingo. Kiraga ndowooza omwami we gwe yafunye mwami alinamuko kasente. Mmanyi Bugingo yali alowooza nti bano abaana bagenda bamukaabirire. Taata tusabayo ku kino munnange abaana beekolerera alina omusajja gwe yafunye alabika alinamu ku ttooke kiba ndowooza Bugingo tebamwesigamye nako ku nsonga zonna. Kuba omuwala yagamba nti we yandibadde alina kye yeetaaga okuva ewa ddadi we teyali kikimyeyo. Yagamba nti ddadi waabwe engeri gye bayisaamu ne nnyina n'okuba nga yalabisa maama we kyamuyisa bubi ye nga omwana ow'obuwala. Yagamba kyamuyisa bubi engeri gy'amulabisaamu n'okumuswaza wali katole ku Kanani. Yagamba nedda talisonyiwa kitaawe. Abaana baanyigira Bugingo ebyaddala nange ekituunamu ndabanga bano si baakumusonyiwa. Nze we neewuunyiza okubanga baamukuba amasasi ne batalinnyayo. Awo bikyanzigwirako nange awo we namanyira omuntu ng'ofunye ebizibu nga mukasita kazibuzibu kazira nga kalimu ebikwatagana n'okwagala okufa ku luzinga obulamu omuntu n'atalinnyayo aba yakukoowa. Ono omwana yakoowa kitaawe. Munange ennyumba yeeyo eri mu ngeri ya fulaati. Munange omwana muwala w'ono yakolamu omwana muwala wuuyo ono yakolamu era n'omusajja bambi gwe yafunye omusajja naye yakolamu. Bugingo musajja alowooza nti wanejjako Teddy nti bajja agenda wali nga bamukaabira nga baavula nga balinga ng'emisota nga baavula nga bamwegayira okuba bakola ki abasonyiwa n'okubaddiramu nga Muteesa we yaddiramu ab'obugulu obutono nga bwe yaddiramu Abaganda oba ab'obugulu obutono. Olugero lutambula lutya lwoza Bugingo yali asuubira nti bajja kujja nga bakola ki bamwegayira baagaana. Yagamba tajja kwetondera ddadi we amuyita ddadi. Yagamba tajja kumwetondera ate tajja kumusonyiwa kubanga yagamba nti ddadi we alina okwetonda so si bo okwetonda kuba ye Bugingo gyali ku Kanani eri n'asuubira nti bano abaana bagenda okugenda bamwetondere ne Teddy naye ng'ate ye yasobya nnyabwe. Yagamba mbu yabasonyiwa tebasinga beebuuza abasonyiwa baamukola ki. Naye kanyini alina okuba nga abeetondera kubanga ye yasobya
Ebiseera ebisinga omuntu wena n'olina okukakkanya ku maviivi n'ogakakkanya ku ttaka n'okkakkana muli n'otakola kino n'otegulumiza nnyo kubanga zayalaba bwayeetonda aba yeeyiye obuyinja nga pasita. Abaana bagamba nti kale ffe bwe tuli tumulaba era yagamba nti yeetaaga contribution yonna ku mukolo gwe eva wa kitaawe. Yagamba tagyetaaga contribution yonna kubanga Bugingo yali asuubiza okuba nga akola contribution ku mukolo guno newankubadde tebaamuyita. Bantu bangi bava nga bagamba nti lwaki mwatayita taata we ebikolimo anaabiddawa biki bikolimo kaabulanga ne bikolimo. Omwana yagambye nedda we bikolimo abikolimo oba tabikola ki tayagala kumanya. Yagamba teyeetaaga contribution kuva wa kitaawe. Agamba no tayagala contribution kuva wa ddadi we. Tayagala. Kakati munnanga awo we tuli mwongere okuba nga mufollowinga n'okuba nga mugyekumira kuba gita Fad TV. Bugingo omutima gumulumira abaana bamukoowa. Bano abaana tebakyawa ate abaana ab'obuwala ku bannyaabwe omukolanga ekibi nga takulaba. Jjukira bano baana bakulu bategeera era babitegeera byonna ebyaliwo ebya apeninga. Nva ku oli omulenzi yali akyali kido naye bano baali bawala bakulu era bimanyi byonna ebyaliwo. Kivula abanyiivu nnyo gyali ekyamazima omuntu yenalina ng'olina omu toyinza butanyiiga. Omwana yenalina ng'oyagala nnyoko oba maama wo toyinza butanyiiga newankubadde Bugingo taata waabwe toyinza butanyiiga. Kyamuswaza nnyo bambi. Ebintu ebisinga nga byetaaga okusirikira lubanga lugambo oba odduudde akatuli n'oyanja ebintu by'omu makaago. Mazima ddala ebintu ebyekyama eby'omu kisenyi n'obireeta ate mu public mu lujjudde mazima ddala. Kati nomunnanga ebifaananyi omwana yazimbye ennyumba yakajingira wayisinga ndowooza wiiki ng'emu n'omwami we gwe yafunye. Omwami alinamuko kasente, omwami mugagga asima nga adiringira mu bintu bya estate. Bintu bya estate ebyo byadiringiramu ate mbu yamusuubiza nomuwa ennyumba endala ng'ovudde ku eno agamba nti alina surprise gyagenda okuba nga mutuusa agenda muwa nnyumba bwagooga. Ng'ekifo weetudde wagazi bitya niyinza ndabe kwebwe naba efaanana kuba nino simbi niyinza ndabe akola bintu bya estate omwana gwe yafunye. Akasente akalinamu yalabika abadiringira mu bintu bya ttaka kutunda zi condominium z'ennyumba zino ez'ebbeezi. Condominium baba tegulika. Condominium tegulika bukadde 200 omuntu ng'ogula condominium. Ennyumba ziba za kalina zamuzitegeera bungi zi condominium kizijje mu Uganda. Omwami woono muwala wa Teddy byadiringiramu bwe bityo kutunda mayumba condominium mataka. Musubscribinge munyige Fad TV mube bulungi mbaagala nnyo mwenna mweraba.